Full figure ngenda kulaga mana yange bwe yakula. Obadde anti onjogerera. Nja kukisoka njikulage bwenti. Hani gwe gomanyira. Nsoke njikulambulule bwenti. Tomanyira nga gwe. Nja jikukulaga nja kulaga embala kasozi ange baziyita. Hani gomanyira gwe mazigo. Omanyireze. Nze Black Panther namugenyi. Mukwano. Nja kutandikira ku mutwe. Nkuzzeeko ekiwato. Nkuzze ku kagulu akasembayo ennyindo yo ngiziike njireke ku ngulu nga sitatu. Bw'oba oyagala okubisana nange. You better shut up your mouth kuba nja kukomyayo. Nja kuteeka mu nkono gwe mazigwe. Tu respecting abakazi tubawe ekitiibwa twagala tubawe ekitiibwa. Full figure ngenda kulaga emmana yange bwe yakula. Obadde anti onjogerera. Nja kukisooka njikulage bwenti. Hani gwe gomanyira. Nsoke njikulambulule bwenti. Tomanyira nga gwe. Nja jikukulaga nja kulaga embala kasozi ange baziyita. Hani gomanyira gwe mazigwe. Ze bamanyira. Olyoka tuwebula otuvume ebintu ebyekisiwe bitagasa mu community olw'okuba mbu gwoyina abanene mu ggwanga olw'okuba omusajja gwoyina munene. Takweyambulira, tomweyambulira. Olyoka tutobole, mukwano nja kwere gwe. Mpozi bulijjo mpita mmere. Mukwano, ogirengera. Mulabo bate mulaba. Gwe fulungumizi gwe. Tokiddangamu. Saagala kunkuulako waya. Ndi muntu wa ddembe. Hani gomanyira gwe masiikini gwe. Mbuwe pretending sambu simanya oli mugaga simanya Uganda gwo kivuga simanya TikTok gwo kivuga gwo ofuga TikTok yani edi kwata za TikTok ziri mu Uganda oba gwo ofuga abali all over the world nti TikTok yo gwo gifuga mukwano ngenda kuzika kumanyira ngenda kuzika post ku post ngenda kuzika gwe fulungumizi male nkunyere kamale no kulira emmere gwe mazigwe ngenda kulira male nkupame ngenda kudumira amaje gonna abanjagala n'abatanjagala tugenda kuzika ku at least post zibereyo nga history nti oli mufu n'abaana bo bali researchingako nti owaye mama wange bamuzika ku TikTok ng'avuma abantu atyobola abakazi kamale kulira gwe emmere ngenda kukupama male nkutwale mulimbo nkukole mu statue nja kuteeka mu sente anti ogamba nti no gwe tosibibwa oyina abanene bakukowa odda ku poliisi oyina emisango mingi kati kankulemese app ngenda kulemesa weekend ngenda kubira bossi wange ye nywekyo ekipamisa kanywe gulini tindi okenkunie anteekeko kyayi ngenda kukunya gulini tyo naapamisa osaaga toddangamu okumanyira ngenda kukunyera gwe anti oyagala nnyo okulaba obumana bwaffe ngenda kusooka nkulageko gwe mazigwe olaba akamana kange gwe okalengera oyasa gwe tokiddangamu togeza omanyirani muwanguzi gw'omanyira ogw'olumba omumanyi nnyo muwanguzi omumanyi yali avukozeko video akuvume yani yagamba nti muwanguzi bitufu yo bwe tweyagala kati tugenda kutunka era bankubire bukubizi simu tugenda kutunka gwe fulungumizi tugenda kutunka. I don't care about others who will attack me. No. Stagana anti what I don't. Ngenda kukolako nga mateka galagirwa aga TikTok. Teach for touch. Okosa abantu emitima no mala ne wefula mbolo kuba gwe tosobola kulopebwa. You mean tosobola funa lawyer ne bakugula ko musango no yirira omwana oyo. Oba no tuyirira byo tuvuma. Muwanguzi yakoze eki. Ebitundu bye kyama bikwatirako wa. Siserega nawe mbokuvuma ebyo byovuma kwetyobola. Ngenda kulemesa app. Diza posta. Mangirani. Hello? Wanjinya. Olina computer wo? Yenya bonjina nya. Kati mbadde nsaba ononyezeyo ekifaananyi kya fulumizi. Yenya. Nga kirungi oguyindo nga guli awo gwe tegufaananikika nti alina ennyindo emulinga ettogero.
Ontereko full figure afudde kikutuko. Kitalo nnyo ddala. Nze mbadde ninamu obuzibu ne taata w'omwana Barrister Timo. Yansindikidde audios nzisindikiddeko ne shadi oyo. Agamba nti takyasobola kulabirira mwana nga nze amulina omwana mukwate muwe maama we. Omwana wa myaka 3. Maama wa Timo nti omwana mukwate muwe maama we kubanga nze sente zampa nti nzikozesa bubi. Naye nga sente zonna zabadde mpa omwana abadde amuwa emitwalo 2 buli mwezi. Nga sente zigenda ku mwana we. Kati yansindikidde audio bajjo kuba nakubira maama we juzi ne mugamba omwana bamugobye school fees. Audio yeno. Audio ne shadi agina. Omwana oyo ngenda gamba mukadde amosente abawo sente. Oyo mwana eno tamugwako tamweddako oyo mwana ningesino lina mufunidde jagenda kusomera. Osalawo okumusigaza ojja mwewererera. Ekyo kikidamu. Nakugamba omwana oyo ayina okukwata ngeko nagenda nalala ku batobe. Omwana wamulemera. Sigenda kuddamu kukuwa sente. Manyambo kukwata sente nabiri omwana munyabiki nedda. Owedo ina abana bakumala. Omwana mukwate mumpe agenda akuleni muto we omulala. Ekyo kyensazeewo. Sente zasigala ezo mulundi guno odizaso kwa mwezi kola mucha no problem. Bagenda kwongera emitwalo 2. Omwana wange mwagala. Namufunidde somero njagala atandika okusomera. Ebyange byebyo period. Bwoba wakana kola kyoyagala. Era kati wakabadi kwa kama tena mu mawulire twesangeyo twekuliyeyo nkulekeyo ate sigalinga sikuwa ya 10 kyekyo kakati genda maaso kati nakubira maama we ndoza nnaku nga 2 emabega ne mugamba omwana bamugobye fees wali wasigaddeyo emitwalo 2 maama we ye kitaawe gwe wakubira anti Barrister Timo yamblockinga ndowooza oluvannyuma obalwe kuba ndowooza kati tayagala twogerezeganye kyekyakubulookingisa munaye ye mwennyini alabika alina ensonga ze kubanze yangamba buli kimu kyenjagala ku mwana mpite mu maama we yamugambe era kyembadde nkola kati bwe nayogera ne maama we nangamba tima complaininga nti sente nnyingi zakuwa mwogerezeganye ne Timo era nga nkyali mu bloko kati bwe nayogedde maama we ndoza nayogera naye Timo na unblockinga iye yangambye bugambi nti nkwate omwana we mumuwe mbu sente alaba nga sente nyingi oba zampa simanyi kati kambuuze obuzibu buva kuki lwaki olemera nnyo ku ky'omwana Timo sisobola kumuwa mwana wange sisobola lwaki kati Dash fenna tulina equal rights kw'ono omwana kuba fembi tuli bazadde kati kambuuze bwe wateekawo amagulu Timo n'akuzina Timo ye yakuyiwamu amazzi agaazaala omwana iye bw'oba ogamba nti tosobola muwa mwana lwaki teweekuba engalo n'ozaala omwana nedda ate kati Dash ebyo byozzeemu kati obanga ate gwasaidinga ne Timo yes olina osaidinga naye kubanga musajja munno naye nedda kati nze siina saidi zombi ngenda ziwuliriza gw'olemera omwana toyagala muwaayo waabwe gwowa nsonga tiwatelemera omwana nange omwana wange mwagala omwana wa myaka 3 ekyogeza Timo yakaweerera omwana yatandika guno omwaka okusoma taamu 2 zokka bwezi tizamuweeredde kyekiri mu mwogeza kati kambuuze Timo yali yeeganyeeko omwana oyo mu kusooka bwe nava oba mwalabako interview wa Hadija Kigozi gumingiriza yegwa muwale yazalira mu Dubai yes bwe yafunisa olubuto mu Katanga nali ngenze kusoma kofi bwe nafuna olubuto ye mwennyini n'atikka nankomyawo e Uganda olubuto lunembeera nalwo gumingiriza wali ogenze kola ki abuzibu luno olubizibizi lwa Shadi yalutandise okwongeramu ebintu bya gwe lubizi gwe nze sifuddeeyo oba Timo nga bwe yayogedde nti tagenda kuddamu kuwa mwana wange wadde 10 tewali buzibu era namugambye omwana nja mutwala mu UPE lidako olubuto olufunira Dubai olubuto nalufunira Dubai Timo n'akwata sente n'azimpa n'angamba komawo ewaka bwe natuuka ewaka ndooza nasula olunaku lumu ngenda okuddamu okuwulira audio za Timo nga zakuvuma kisiraani gwe era nze sina kyenkwagaza biki nenebuuza ate omuntu gye nvudde obulungi ye yamperekera ne ku kisaawe ate kati buzibu ki nti bakwano bo bobadde nga nabeeno mu nnyumba baŋŋambye waleka abaana e Uganda ate abaana wabankweka of course namukweka abaana yali agenda balabirira bonna
Soko olindeko oyinayo abaana abalala? Yes. Bameka? Nina Kato ne Waswa, nina abaana abalongo. Olina alongo? Ye. Mama era we. Tata waabe. Mukwatire mu bigali osaba abaana bo bali batazaala. Agwe yasamire ebyo byajjajjaawo kalabo olusolo lwakuusiira. Oyasama kigwe. Abeera avuma, abeera kwegamba Timo ye. Kubanga ne audio ye yabadde eraga, audio ze yampeereza nga ziraga nti abaana abalongo be bakola kinti be balya ssente zooba ye bw'akitwala. Lindako kankubuuze Lioness. Taata wa bali abalongo abalabirira. Era naye kwali kuno namwe bwennyini mumumanyi Ssaalongo. Ssaalongo yani erinnya lye? Yasamireyo Shadi ebinnyo byo. Sirika naawe wama Ssaalongo yani? Gwe luwalagwe olwakuusiira olumana. Kalisa bwaleso muwalo no wano. Wama Ssaalongo muleke. Gwe luwalagwe kuusiira nno olumana. Gwe Kalisa oyagala kuba linnya lya munno. Lwaki Ssaalongo ye temumwogera? Wama ni taata w'abaana balongo. Wama musajja muleke tomwogera. Tewali linnya lyenzize kuba. Yasama okuusiira olumana. Wamubazaalamu. Jangu tugende tukole live yaffe wama muwala kuba nkulese wano nga manyo nayambibwa naye kyenda byewo Deshi yalonze da side gyalaga omuwala azze kwogera kuba Deshi ayagala Timo kitufu musajja munne naye tumwagala naye Deshi tokisusa leko wala tumubuuza demu Ssaalongo atani amutaddemu ekintu kitine nnyo wama Ssaalongo yani Ssaalongo yani ye MC Raj Kabejja nyabo emana Kalisa kanzira ye manju kuba banafunya musego akufuka MC Raj Kabejja ye tata wabana bo kati wabana okolera ne Kalisa. By the way, nali nagano okuddamu okwogera kw'oyo omwana naye kamuwogereko omulundi ogusembayo. Shadia wa Kyagulanyi bino bigambo byange mbikugamba ndi mulamu. Wallahi nzo okufiirwa buli kimu kye nnina. Olunaku lugenda kukya ojje oneetondere buli kyonjogerako. Sirina kye nali nkukoze, sikwogerangako, sikulumbangako. N'olunaku lwe nali nnyombyeko naawe nakusanga wakabaata n'owaanisiganya ebigambo nange. Ekisembayo bwe mwali muyomba ne Rama nga muyomba ku bya maama wo omanyi abaana bo, siyombangako naawe ku maama wo, siyombangako naawe ku taata wo. By the way, Shadia wa Kyagulanyi nina abantu bemmanyi nga n'emisango gye giri ku police era agende ateekemuko ku bagitaata police clearance. Mmanyi police clearance so gisaba. No oba toyina ky'ojagaza. No just no gisaba busabi. Agiteekeyo okalabe. Ajja kakasa kyenjogerako. Labirira omwana. Ezo size emboozi ze Timo zensobola okubeeramu. Gwe Deshi woba ondaba nze Timo ndi mu level esolo okulema okulabirira omwana. Tosobola kulemererwa kuba agambye obadde omuwaayo ku ssente. Tovaako. Olwaleero lwokka, leero lwokka. Nva kusayininga diiru ya kampuni yempa milioni 3 buli mwezi. Onfuna bulungi? Okitegera bulungi kyekugamba. N'ekyamugambisa oyo toddamu kunkubira ssimu. Nze nina mukyala wange. Sisobola kuba nga nina mukyala wange ng'onkubira essimu. Ng'oŋŋamba ki? Namugamba mukwatagane n'oli. Sente nga ebasolooza mu bintu byange nze nagamba nakola dda. N'oboolaba oyo alwana kufuna ku byenkola ki? Ku byolina. Naye tajja kufunako yadde 10. Deshi, nga tetunnaba kugenda wala. Kabi ki nze okusaba omwana wange bamumpe? Oyinza okuba toyina buzibu. Ekale, basingo mother mwenna abali kuno muli banyiivu. Naye kati, Deshi, towulirangako omusajja yeegaana mwana. Bangi ababeegaana. Towulirangako omuntu gwe bagamba nti naawe tuwe ku buyambi bw'omwana tomuwulirangako. Mbawulira bangi. Kati nze njagala kimu bampa omwana wange. Era mu audio ndowooza okiwulidde ngambye bwe nti bakwate omwana wange bamumpe. Oyo omukazi alina abaana aba? Bana. Nze sikakasa nti omwana wange aweebwa kyateeka okuweebwa ekimala. Nganze kye nnyinza okumuwa nganze kuba nkakasa bwe nkitwala bakitwala n'abantu abalala. Kati Timo olowooza nti ssente z'osindika ez'okulabirira omwana wo ne bali kwe bajja? Ate agambye muwe 10,000. Eyo sijja kugendayo. Naye kakasa
buchanga kankubulye Deshi omukyalo oyo bwamala okukwata ekkubo dde waka simanyi emboozi eno njinyumya nnyo ku internet kozi emu ku bintu ebyakasinga okunnumya mu bulamu bwange ntera nnyo okuginyumya era ababadde abangoberedde ebbanga ddene ekyo mukimanyi emboozi njinyumya nnyo kozi emboozi yankuba wala Deshi bino byenjogera fact nze Timo sina nsonga laki mba muwayiriza ne Deshi bene imala okuvaawo ne tusikangana omugwa ne Badija Kigozi ne tutuula wansi ku mmeeza ne tugamba naye mumanyi ekyo tukiveeko omwana tumutwe ssente azaale tulabirire omwana ebyo biwedde omwana tumuwa ssente n'asumulukuka bulungi nnyo era abadde nga afuna ssente okuva ku olwo paka olunaku olwaleero talina mwezi gwe yali tafunangako ssente tekiriiyo ekyo naye tugenda mu Airtel ne tudraftinga tusobola okuggyayo ssente za myaka 4 oba 3 ng'omwana afuna ssente buli mwezi natandika muwa emitwalo 30 nga mwana muto onfuna bulungi naye nendaba omanyi Deshi wabeerawo kalike weerekerayo ng'omusajja nze nali mbaddekaawo omuntu najja naŋŋamba oyo omwana gwe nnina si wange waliwo omusajja nannyini mwana oyo byenkugamba bya ddala ndayira ladde okunkuba kati nenfa ndowooza neetwalika ewa Ssenga Asidi n'olwaleero ku makya nkubidde Ssenga Asidi essimu nga njagala kumubuuza lwowaŋŋamba ŋŋende nkole DNA ey'omwana wange ow'obuwala oyina information gy'olina oba kuba Ssenga Asidi yeeyogeza naye oluusi ayinza okuwogera ekintu ng'alina kyakola ki kyamanyi kyasinziddeko naye takutte essimu okitegeera takutte essimu naye oyo mukyala mwennyini ali musindikiddeko message ne mugamba waliwo omuntu ansindikidde message naŋŋamba oyo mwana we byenkugamba bya ddala Deshi naye ate wadde bakiŋŋamba nze saagaanako kukwata kugamba nti omwana afune ssente nze nagamba maama wange oyo mubawenge emitwalo 20 buli mwezi kozi mpulira nze njagala omuwa era azifuna buli mwezi talina mwezi ndayira ku katonda okunzijamu omukka kati talina mwezi gwasobola kugaana nti teyazifuna goyinza okugamba ntono naye ate nze mbadde nzimuwa buli mwezi olwo lwagambye lwe yajja ewaka ngenda kola live eyange ate sijja kubeeramu eno Tony njogera bwe nti kozi mukyala wange ali wano ate muwe ekitiibwa so akudda mu kuleerekaana bya kisiro biri bye nalingamu wuliriza ebyo byagambye nti twafunamu obutabagana n'agenda ewaffe ewa mama wange ekyo kyajja kuba nti Deshi nali mpulira njagala mpa omwana wange naye ate abantu bantuuza ne baŋŋamba Timo omwana ono akyali muto nnyo mukola ki okumujja ku maama we ani atayagala mwana wa buwala Deshi taliyo nze njagala nnyo omwana wange ow'obuwala onfuna bulungi naye just love ye sigiina nti maama we ng'era bw'omulabye bw'atyo bw'ali muyaye wa mabaala ndezolo owulidde ne taata w'omwana eyasooka Lwaji Kabejja mbadde sikimanyi ekyo kiwulidde wano era Lwaji okuva olwaleero sebo fenna twazaala muzingiriitu ndowooza ogulabe nedda balista temuyita muzingiriitu oyo maama wa mwana wo temuyita muzingiriitu oyo mwana tumala mukolera DNA muwemu akatiibwa akatono ako tumala mukolera DNA ekyo kyanjagala byonna ne bwalaba sajja because I have my reasons oyo mwana tulina kusooka mutwala ku DNA ekyo tukikiriziganyiza era mu audio yange Deshi nkugambye omwana wange nina essomero lyenjagala okumukola ki okumuteekamu onfuna bulungi mwesomeseze nganze omuntu ng'olina abalongo olina n'omwana omulala omulenzi omukulu olina abaana 3 bo bokka bakulemye okulabirira lwaki owange tomukwata n'omumpa banange tetuganye kale nyinza okuba ndi musajja mubi siganye naye omwana wange bamumpe Deshi bino nati obeda mpulira abantu abagamba Timo yesoma kati kambe esomereko na kibalume kigwe esaawa eno nkolera kampani 6 tekuli kampani epa sente wa miliyoni emu ninako emu empa miliyoni 3 nina empa 2 endala zimpeemu kitundu kampani zenkubira obulango nga tekuli sente zenkola nze nganze sisobola kubula sente zirabirira mwana wange
newe ba milioni y'essente injimu wakati ze kankubulire deshi bukyanga nzimba amayumba gonna ge nazimba sikasoloza nga muyadde 10 zonna sente nga bwe zivaamu zigenda ku mutabani wange na mama wange ate era bw'aba Shadi abadde alowooza waffe tubeera manya mu nsiisira manya biki gende waffe ojja kulabayo maka agayimiridde mama wange gyali tata wange gyali tata wange akyakola akyasobola okwerabirira naye ate nze nkimanyi mama wange yeetaaga omukozi onfuna bulungi n'omwana wange yeetaaga omuki omukozi saamutwala wali ku kaddi ya mama wange kati sente nga bwazisolooza zisooka kulabirira muzzukulu we then endala n'azikozesa by'ayagala tetusobola kulemwa kulabirira baana banange mugunsalire sifuddeeyo nze kyenjagala kimu bampa omwana wange by the way oyo omukazi alina abaana 5 tebali bana bali abaana 5 desh omukazi alina abaana 5 lwaki owange amulemerako nati obeda mpulira abantu abagamba timo yesoma kati kambe esomereko na kibalume kigwe esaawa eno nkolera kampani 6 tekuli kampani empa sente wa miliyoni emu ninako emu empa miliyoni 3 nina empa 2 endala zimpeemu kitundu kampani zenkubira obulango nga tekuli sente zenkola nze nganze sisobola kubula sente zirabirira mwana wange newe ba miliyoni y'essente injimu wakati ze kankubulire deshi bukyanga nzimba amayumba gonna ge nazimba sikasoloza nga muyadde 10 zonna sente nga bwe zivaamu zigenda ku mutabani wange na mama wange ate era bw'aba Shadi abadde alowooza waffe tubeera manya mu nsiisira manya biki gende waffe ojja kulabayo maka agayimiridde mama wange gyali tata wange gyali tata wange akyakola akyasobola okwerabirira naye ate nze nkimanyi mama wange yeetaaga omukozi onfuna bulungi n'omwana wange yeetaaga omuki omukozi saamutwala wali ku kaddi ya mama wange kati sente nga bwazisolooza zisooka kulabirira muzzukulu we then endala n'azikozesa by'ayagala tetusobola kulemwa kulabirira baana banange mugunsalire sifuddeeyo nze kyenjagala kimu bampa omwana wange by the way oyo omukazi alina abaana 5 tebali bana bali abaana 5 desh omukazi alina abaana 5 lwaki owange amulemerako abaana aba kati ekyandeetedde okusalawo omanyi deshi ife abantu abali mu mawulire njagala oddeyo mu mbozi y'aba Bruno K babiswanka baani bw'oba olinawo erinnyanya abakazi aba akukwatirawo okweyo blackmail koza akimanyi buli wanakangamu ojja kutya okujja wano kola ki okwogerako okitegeera kati baba baagala akwatiremu eyo embeera naye kati eyo embeera njikooye oswadde bulonze balista timo obadde ki bino olowooza bigenda malako bbanga ki ze ndi Kampala nti balamu agenda kunkwata nteeke wali angalamize kati sigenda kuddamu muwa sente paka ng'omwana wange amumpadde mwerabirire ate ekyokugenda ku DNA omwana nja mukozesa DNA nkomawo ne Kampala mu bbanga etali lyawala nze siina kyendagala deshi omani oyo mukazi namubulokinya ku masimu go nasoogera naye kozisagala byakuwaanisa biki bigambo ekitugatta naye mwana bw'aba yagala sente ayina omwana sente gyazikola ki toŋŋamba nti omwana wa myaka 4 nti mwana muto deshi naza bwe nali e Kampala nenzaala mutabani wange wuliriza bino bwe nazaala mutabani wange nakwata maama we ne mujjayo e Kampala ne muleete Dubai akola mu hoteli singo kubeeza amaanyi wano mukazi yagagga wala ayinamu ne sente ayina n'amayumba maama w'omwana wange omulenzi naye namujjayo ne tulekayo omwana nga wa myezi 9 emyezi emeka 9 maama wange yalabirira omwana wange okuva nga ayina emyaka emeka omwaka gumu nga tegunnaba na kuwera onfuna bulungi kati wali kati gongamba otya musobola kulabirira mwana wa myaka 3 olina abaana 5 lwaki owange omulemerako
Enembozi tubadde tugisuubira. Deshi olina abaana bataano lwaki owange omulemerako? Kati kankubuuze gwomanyi bataata b'abaana bali abasooka gye baakomekerezebwa kuliko n'omu yamutwala n'eruzira. Yasibisaako omusajja. Nkutidde oyo mwana wa Fida ayagala ntalo. Yantwalako ne mu Fida. Awo nga nekyanga njagala omwana wange bamumpe. Lioness watwalako n'omusajja mu Fida. Genda mu Fida babuuze baliste bate bamumanyi. Neno ngo kaya ngoloza tukaya nachi. Nga sikaya namusagala kuba mwana sente. Nga nkaya nachi mu mwana wange bamumpe. Fe tuzadde tukyali bato Deshi. Tusobola okwagala abaana baffe twakola ki? Nga bwe twagala. Senga Deshi okera kumacha n'osaba Shira Price Black Man. Shira Price n'agaana. Kitegeerekeka ayina akaana ke kamu kaki? Kabulenzi. Na yoli na abaana bataano. Lwaki owange omulemerako? Ze sinagaana ko kutwala mwana wange. Ze mwana wange gwenkola ki? Gwenjagala. Gwoyagala. Ye. Buzibu ki okumpa omwana wange? Ebigambo bya Palisto abaana bataano. Lwaki tokwata omwana wange? Kozesa obwongo bwo. Obala abaana bataano owuwo yakola ow'okutaano. Kati mupe. Togamba nti olina abaana bataano sigenda mupe. Amupe. Sigenda mukuwa wakategeera kati nti mwana. Kati goyagala kubeerawo nkwatirawo. Wakategeera kati nti mwana. Wakategeera kati nti mwana. Era akoze eki? Lwaki tokwata omwana n'omupa? Lioness tuwuliziganye. Omusajja ayagala mwana we. Nze sinagaanako mwana. Olaba oyo. Nedda njagala mwana bamukwate bamutu mwana wa. Tugenda mu ggeni Na tugenda mu ggeni eyo ggeni tugenda gikola. Linda kokkiriza nti omwana wange oba nedda. N'obudde bwange bwonna. Kwesebo okubuulira. Lioness okkiriza nti omwana wa Balista Timo. Naye mwennyini akimanyi. Kati amumpe. Sigenda mukuwa. Kati otolaba. Ono mwana kati oyagala musigaza. Deni wesa dia wacha agulanyi.